Mu kakiiko ka Paalamenti akalondoola ensaasaanya y'ensimbi y'omusolo mu gavumenti ez'ebitundu aka Public Accounts Committee kano nga kakubiriziddwa Omubaka Abubaker Kawalya kagobye abakungu ba disitulikiti y'e Mukono abakulembeddwamu Kaawo Elizabeth Namanda olw'okujja nga tebeetegese. Because there's one thing that I'm saying here. I don't know whether, when did you last have a meeting with your committee of accountability as a district? Mu kwogerako ne BTM TV, omubaka wa Lubage ey'omumambuka ono nga yamyuka ssentebe w'akakiiko kano Abubaker Kawalya alambuludde ekireesa akabasa. Olunaku lwa leero abakozi ab'ekikugu aba Mukono District Local Government bazzeeko mu kakiiko k'emmyuka aka Public Accounts Committee aga gavumenti ez'ebitundu nga bazze okunnyonnyola ku nsonga z'okwemulugunya okwava mu ripooti ya Ssaabalirizi w'ebitabo bya gavumenti. Naye kyennaku ennyo twabawandiikira mu wiiki bbiri emabega nti bagenda kujja ate tubasuubira era okubaako ebiwandiiko bye batuweereza nga wabula wiiki ng'emu bajje abakulembeze basobole okuba nga babiyisaamuko ku maaso tulabe oba bikwatagana n'okwemulugunya okwo okuli mu ripooti ya Ssaabalirizi w'ebitabo. Naye kyennaku ennyo ripooti bazze nazo ku makya ate ne statement y'ebyensimbi eraga ennyingiza emisolo egyasoolezebwa n'ensaasaanya na ssente mmeka ezaasigalawo ezaddayo mu consolidated fund nabyo babireese leero. Ono agambye nti olw'obumulumulu obubadde mu bantu bano nabo babadde tebayinza kwekkiriranya okuggyako okubagoba baddeyo beetereeze. Naye tukoseza eddakiika 2 tugenza okukebera nga waliwo ebitagatta bingi ate ababaka otusinziridde ne tugamba nti tusobola kweyongerayo n'abantu bali disorganized bwe bati era ne tubasaba baddeyo bakwatagane na buli omu gwe balina okukola naye nga waliwo n'akakiiko aka Public Accounts Committee aka disitulikiti bakwatagane nako balabe ofisi ya internal auditor basobole okuba nga n'owa finance wa district basobole okuba nga batunulira ebintu byabwe era tubagambye tujja babuulira ddi tunaba nga tubayita. Kawalya agamba nti kano kalabika kafuuse kagenderere ng'omukadde akogga ak'okuleetanga ebibatumiddwa ekikeerezi olwo nno baleme okufuna obudde obubitunulamu anti n'aba munisipali y'e Mukono bagudde mu kitimba kyekimu era nabo tebalonzezza kubagoba. Era kyekimu kyekigudde ku bannaffe aba Mukono municipality nabeera ebintu babireese eggulo ekitegeeza nti tetuwaddewo na budde era okusinziira ku kye tulabye mu bali ne tugamba nti tetugala kumala na budde kubayita kuba era answers tusuubira zeezimu ne tubagamba bagende baddeyo tusooke tubiyitemu tujja kuba reschedulinga tubayite ddi. Omubaka alabudde abo bonna banaakomawo mu kakiiko ke nga bazze kubuzaabuza nti kajja kubajjuutuka. Naye message yange egenda eri abo bonna abavunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu bakaawo abakulembeze abalonde nti wetuba Paalamenti ebayise okwawukwanako n'emirundi yegibadde mujja ne mulimbalimba mujje ku luno nga mwetegese nti kiba kirungi nnyo Kaawo ng'okolagana ne LC5 chairperson wo ng'okolagana bulungi ne obukiiko obulala buno obwalondebwa kanso tusobole okuba nga kituyamba era bw'oba okimanyi bulungi nti nekibayogerako kituufu tojja nakunnyonnyola kunjira tujje otulimbe n'otulimba mbagenda okukolera ensobi omulundi guno tetugenda kuttira mu liiso yenna mukozi wa disitulikiti ezo ze twogerako gavumenti ez'ebitundu tetugenda kuttira muntu yenna ku liiso. Ebbanga lyonna tunaba tukizudde nti waliwo ebitaatambula bulungi atozze oyagala kutulimba tujja kukwasa poliisi esobole okuba nga ekolako ng'amateeka bwe galagirwa. Ono asabye abakulembeze abali ku ludda olw'ekikugu okukolagana obulungi n'abali ku ludda olw'ebyobufuzi nga bagoberera amateeka. Ebitundu amagezi gempa bekikwatako lowooza Local Government Act eba eraga bulungi nnyo ani alina kukola ki ekyo ndowooza tetulina nakimalirako budde kukinnyonnyola kuba etteeka bwe tuba twogera ku nfuga ey'amateeka amateeka bwe gaba gakoleddwa Paalamenti nze ndowooza abalina ogakozesa bagakozese. So bino byempulira nti obutakkaanya buli mu bantu abo ba stakeholder bali mu institution y'emu ekyo nakyo kiba kikyamu nnyo. So bakaawo abakulembeze abalonde tubasaba mutule wansi n'obukiiko bwe muba mulonze mutule wansi buli omwaka olw'omulimu nga bw'alina okuba nga gukola tusobole okuba nga twanguya enkola y'emirimu mu ggwanga Uganda. Naye ffe twagala bategeeza nti nga Public Accounts Committee tuli beeteefuteefu okwenganga buli omu naddala we kinaatuuka ku bulyake bwe tunaazuula nti obulyake bumukutte tetugenda kumuttira ku liiso oba bwe buvunaanyizibwa obutuweebwa ng'akakiiko akanoonyereza ku nsaasaanya y'ensimbi y'omusolo mu gavumenti ez'ebitundu. Mukono
kyekimu ku bitundu ebyenkizo mu ggwanga Uganda olw'omusolo omuyitirivu ogukuŋŋaanyizibwayo, kale nga n'abatuuze baayo bwe batyo beetaaga obuweereza obw'omuggundo. Ibrahim Kavuma yakusakidde emboozi eno ku lwa BTM TV Community Report. I don't know whether, when did you last have a meeting with your committee of accountability?